Kale ku cruise exclusive call BBS Tower Fina ala in cruise gemanya nyongera kutegeza muganda wange mwanyinaze we bali nnyo kubera na joli abasinzidde mawanga agenjawulo abali Middle East abali mu Europe abali mu South America mwena tubatumiddeko nnyo nako lwalero tusinzidde no magere and of course ku State House nayenga abaana abaana abakyala abaami muri basically abavubuka team Barbie team Mami Barbie abe kunganyizo unako olwalero ne babanga ate abayino obaka bwe balese ate naye nabanga ayina etuli abatisse eriya omanyi kirungi nnyo omuntu olusayinza obutakuwa kintu kiri atangibo naye ate nakuwa amagezi nakuwa ebigambo ebisobola okuzimba mu nseno oba ebisobola okutambuza ko mulamu bw'enseno kale n'oluvannyuma tugenze maaso n'okubanga ate tusimba emiti nga bolabye mu video eyo kale tuyina omukyala and of course muchala Barbie Kyagulanyi and of course ye muchala wa Honorable Robert Kyagulanyi yali wano nakolera go bakyalidde twagala tuweke ebigambo ebimuko abyagambye abana mama jebale konyabo kale sebo nawe jebale obulamu bugamba ki obulamu bulungi okay onakolera tulabye abavubuka of course abamami Barbie Kyagulanyi team Barbie Kyagulanyi bekunganyiza nga abavubuka abayina ebigambo bye bafunye okuva eri joli and of course kintu kizamu amaanyi eri omuvubuka but omutu yebuza ekibuzo kimu abavubuka bano oba like oba kunganya abaana bakwagala bwagazi okikola otya ku nsonga y'abavubuka banera nga bo balabye nange nalabye nga bantuukirira nga beekunganya dda bekola muddo omulimu nga balina emirimu gye bakola mu communities zaabwe ez'enjawulo eza charity nga charity gwe bakola mu communities zaabwe nga babadde bakikolera wansi w'erinnya lyange nga kimpe essanyu okulaba emirimu gye bakola naye nga tobalabangako naye nga sibalabangako era olwaleero gwe mukisa gw'ensoose okufuna okubasinkanako ogerezeganyaamuko nabo n'okusobola obbamanya n'okusobola obbategeera naye ng'emirimu gye badde bakola mbadde njiraba ate nga gimpe essanyu nga nange neesunga obbalaba aba celebrities abalalo abakyala abalala naddala abali mu field y'aba celebrities oluusi we balaba groups nga zino ez'abaana bano oluusi bagamba abo sibamanyi na bino bye bakola bulungi naye ate abo otugamba nti you've taken an initiative okuba recognizinga nakyo kibaako ekifaananyi kyekiraga abaana ab'emirimu gye bakola nange ginyiinspiringa abantu abali bayinza okulowooza nti ffe tuinspiringa abaana bwe bati naye banyiinspiringa ng'omuntu kubanga balina bye bakola nze byesobola kukola ate nga babikolera mu linnya lyange nga binene nnyo n'okusinga nze ngeri gye nandibikoze so bw'ota recognizing abantu bakuinspiringa nga ggwe omuntu then mbasi kutegeera personally they inspire me the work they do is so enormous that it should be recognized by even not me alone but even all the other people that believe in what I do. They are a replica of me and my work, but their work is more organized and it has a bigger group that is part of it. So chimpe sanyu era babadde tebasobola kumpitako nga siba recognizing nze kuba omulimu gwe bakola munene nnyo. Omuvubuka omulala abalaba era abalabye olunaku olwaleero yebuuza ekibuuzo nange kati saawa zino njagala ngende nyingire omu n'agamba njagala ngende nyingire osanga Barbie anatusasula anatuwa kasente abamu oli ayinza okitwala nti banaavubuka bakola nga abali ku mulimu tugambe kifaananyi ki era bakola era okusasula kwabwe kuliwa kyemanya ekitono nga bwe nkugambye nsoose kubasinkana leero naye komiti nagisinkanako emabega ne banyinyonnyola enkola gye bakolamu they do charity work. Charity work means okola okuddiza community eyo nga tosuubira anything in return. In fact gwabasaamu si community ate kukussaamu so omulimu gwe bakola guli based on charity activities omulimu gwe bakola gwaku daabulula communities ze babeeramu gwaku empowering na ku inspiring abantu balala be babeeramu na kuleeta enjawulo mu bifo bye babeeramu so mwogo omulimu siraba wa ate we basasulibwa ndaba nga ate bo bebagaba. Do you encourage more youth okwongera okuyingira team Barbie Kyagulanyi? Yes, of course. Bwe bayita makuba matuufu kubanga mmanyi balina obukulembeze era bwe bagoberera ebituufu I'm very sure nalabye nga group ene very organized bajja kuba accommodated kubanga fena tukimanyi nti agali awamu gegakolaki
okimanyi gegaluma ennyama. Aha. Twagundi mu maaso awo binene ki oba kamera kize tulabye mu maaso awo zoyinza tutangazaamu ekintu kino w'oyagala okiteeka naddala wamu n'abavubuka bano bwe basigala ku mulamwa bwe baliko gwa kukyusa bifo bye babeeramu ne communities zaabwe kijja kuba kimala kubanga bava mu bifo bya njawulo kwetooloola eggwanga lyonna so banasindika ambassadors mu bifo byabwe gye bazaalibwa ne gye bava nkiwa nti emirandira bajja kuba bagikasuse wanene eggwanga lyaffe lijja kufunawo enkyukakyuka. Gwe ng'omukyala nkuwulidde ku speech gy'obadde obawa ng'oyogera ku gye mwakulira n'abamu abakyala abali mu gavumenti mu biseera ebyo abajjanga okuba inspiring ku byalo gye mwali mubeera. Saawa zino ng'olaba abamu kale baava ku mulamwa abamu ba retired naye ng'ate aba inspiring. Tukitwale nti ekintu kino ekya charity n'okwongera oku inspiring kati yogedde ku ky'abaana abawala abamu abafumbizibwa ku myaka emito mu biseera mwakuliramu ne kati oluusi osanga kikyaliyo. Kalowoozo kikowanjagadde okuwa abakyala families ezifumbiza abawala abato n'abavubuka nabo tumanyi eriyo bibasindikiriza. Obubaka sobola busindikira families zokka. Olaba ensonga eno ey'abawala abafumbizibwa nga bato erimu abantu bangi. Erimu ababawasa, erimu abazadde ababazaala, erimu abakulembeze ababeeramu ebyo ebitundu abaana abo gye bava, erimu n'abaana bennyini. Kati stakeholders banjawulo. Bwe tuba tuddiringa n'ekizibu kino tuba tukolagana ne groups ezo zonna. Abaana abawala tubabuulirirako ne tubalaga omugaso ogw'okusigala nga bakola ebyo ebijja mu myaka gyabwe. Bye biriwa kwe kusigala mu ssomero okusoma, kwe kusigala awaka n'oyambako abazadde emirimu gyabwe, kwe kubawuliriza n'okukola emirimu egy'abaana ab'emyaka egyo. Abazadde ababazaala abaana abo tubatuukirira ne tubagamba nti omwana tumufumbiza nga muto kubanga aba akyabulamu. Era oba omwanguyiza okutuuka mu bizibu by'abantu abakulu byatasobola na kwaŋŋanga ekisooka batasobola kuzaala mwana ebiseera ebyo aba muto magumba nga manafu wetufunira miscarriages wetufunira abaana nga bafa mangu wetufunira fistula wetufunira ebizibu ebingi. So abazadde n'obalaga obulungi obuli mu kusooka okukumaakuma abaana n'okusigala nabo awaka n'obutabalekerera. Then netwogera ne communities abaana abo mwe babeera bannange buli omu abeere mukuumi wa munne. Ffe tetukuze kutuuka wano nti bazadde baffe bokka be baatutuusaawo nedda. Wafulumanga bw'oti ewaka nga neiba mukyala gundi akulaba n'akuzaayo n'ewaka tigenda yambala sikaati endala eyo tekujjamu naye nga omukazi oyo takuguliranga sikaati eyo tamanyi najje wagijja si maama wo si ssengawo tolina nabo muyita. In fact nejjo taata we yabadde akayana nabo olusalosalo lw'ettaka naye ng'amanyi buvunaanyizibwa bwe okukumaakuma abaana mu community. Ekintu ekyo tugenda ne tukiyigiriza abantu nti kikyetaagisa. Then ne tutuuka ku bano ababawasa. Bassebo muli bantu bakulu nnyo munoonye ab'emyaka gyammwe. Tunula mu kamera ogamba abasajja abakulu nabo beddeko. Abasajja abakulu abawasa abaana abato tubeegayiridde munoonye abakyala ab'emyaka gyammwe abasobola obbakumaakuma n'okubawa ku magezi. Ono omwana omuto gw'ogenda okuwasa okuggyako ng'oyagala mutulugunya talina magezi gagenda kuwa kisooka akyali muto mu bwongo talina kyagenda kukwongerako kyamaanyi. Ojja muzaalamu buzaazi omutuuza waka omugambe tuule wano togendawo abireke mpozi ng'oyagala slave. Then ne tudda ku bakulembeze poliisi efuna emisango gino ne gibatuukako ne bazibiriza abakoze emisango gino ne babakwatayo olunaku lumu ne babata. Ate abaana bano ne babalekayo mu bufumbo. N'amateeka gaffe gakole. So kiraba nti kintu kinene naye era obubaka bwe mba mbusindikira buli omu mu kiti kye alondeko kyekimukolera. Tukumanyi oyina charity organization andi tukuwulidde abantu abamu bayinza gayi tutiddemu Barbie ali mu kumaliriza mirimu gy'abadde ataddeko engala ate amala abireke. Nedda nze natandika okukola charity mu 2012. Inspiration yange tenaggwaawo kubanga ebizibu byendaba byendwanirira tebinaggwaawo lwakuba nti front ziba zanjawulo approaches ziba zanjawulo. Just manya nti buli olukya ofunayo approach empya naye ng'ekizibu kyogezaako okujjawo kiba kyekimu. Kale nga tumaliriza
njagala ompeereyo akagambo akagenda eri ba single mothers. Ennaku zino basusse obungi ate oluusi baba n'abaana bangi naye oluusi osanga bufiga nga ggwe oba abantu nga mmwe bamubayo ebigambo bye bamubagamba baba n'abaana baagala okuwerera abaana bali mu butale ssente zitezirabika naye baako ebigambo by'obagamba osanga binaabagumya. Ebigambo byengenda okuba ba single mother tebivaawo ne personal experience kuba sibeerangako single mother sibeerengako nenoonya ekiyamba baana omwami n'atakimpa naye nja kwogera from a general view. Ba single mother wootuukira okusigaza abaana oba olina ensonga nga nnene nnyo ekutuusiza ku eyo point n'olwekyo olina okwekumaakuma ne weefubako ne weenyweza no making sure nti abaana bo oba buli kyetaagisa ng'ate tobatadde mu matigga tobatadde mu buzibu kubaleka waka bokka kubasuulira taata waabwe ataabasobole kubaleka n'ogenda bibyo. So being a single mother to me is being a mother to the children who are next to you and who you are managing on your own. Therefore, if you're managing those children on your own, you must devise all possible sane reasons and sane ways of raising your family. So mbagamba nti kyemulimu si nsobi. Kubanga ensonga nyingi nnyo zireetera abakyala abo okubeera single mothers. N'olwekyo bafube kubanga position eyo abamu it's by choice abala it's not by choice. Mugezeeko okulera abaana abo mubabeererewo. Kale tweyanze